Jacob Oulanyah yalondeddwa okubeera omukubiza wa parliament eno eye-11 11th parliament. Jacob Oulanyah wetwogera essaawa ya kakati ye mubaka omulonde ow'essaza erya Omuru era ng'essaawa ya kakati ye mubaka alondeddwa okubanga ye mwogezi oba muyite speaker oba omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga giyite parliament. Nkwaniriza nnyo nyine Daruna Good Talent erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Nate obudde muno nze mbere nga nkuwa eggulire lino bigenze bitya mu parliament eggwanga lino erya Uganda. Ababaka ba parliament bamaze ebbanga abitula akafoko obofo okuva bamala okubeera nga balayizibwa kubaka buno bwa parliament. So parliament eye-11 egenda kubeera nga munnange okubirizibwa omubaka wa Omuru Jacob Oulanyah. Bibadde bitya mu parliament bigenze bitya bulwafunye bumeka bane abavuganyiza era ebintu we bigweredde nga akazannyo nga kali katya. Nkwaniriza nnyo nyini ddala njagala tembere nga nkusoosootolera biki ebibadde mu parliament yaffe ey'eggwanga erya Uganda. Munnange nkya ya leero parliament yabadde nga etuula ate okulaba nga esala bweggweye kwani agenda okubeera nga abeera omukubiriza waayo parliament. Parliament eno tegese okulonda speaker n'omumyuka we era nga bitambudde bwe biti. Omuntu akulembeddemu okulaba nga okulonda kuno kugenda mu maaso abadde Ssaabalamuzi Alphonse Owiny Dollo nga munnange ono yabadde mu mitambo gy'enteekateeka zonna okulaba nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Era oluvannyuma lw'okubeera nga ababaka abatandise okuba nga bakuba akalulu kaabwe abadde bavuganya ku kifo ekinene ky'omukubiriza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga that is parliament. Kubaddeko abadde speaker omukadde mwami amukyala Rebecca Alitwala Kadaga ne kubeerako omukulu Honorable Jacob Oulanyah ngono yakiikirira essaza lya Omuru mu lukiiko lukulu olw'eggwanga. Kubaddeko omukulu omulala Ssemujju Ibrahim Nganda ngono ye yakiikirira municipality ey'Ekira wano mu parliament. Kakati munnange omukulu akuliddemu okulondesa kuno Alphonse Owiny Dollo alangiridde omuwanguzi ku bukulembeze oba ku bwa speaker oba ku bw'obukubiriza bw'olukiiko olukulu lw'eggwanga that is parliament ng'era gye bigweredde munnange nga Jacob Oulanyah akalulu ng'akawuuse buva. Jacob Oulanyah afunye obululu obuweredde ddala 310 naddirirwa munne abadde speaker Rebecca Kadaga nga ye afunye obululu 197. Kinajjukirwa nti Jacob Oulanyah ono afuuse speaker w'olukiiko olukulu lw'eggwanga abadde deputy speaker okumala ebisanja 2 nga bwe gubadde ku munne nti Rebecca Alitwala Kadaga ono nga yakiikira district y'e Kamuli nga woman MP era yabadde speaker waayo okumala ebisanja era 2 nga Jacob Oulanyah yamumyuka. Jacob Oulanyah buvuddeko isanja ekiwedde yagala okujja avuganye ku baspeaker bono naye ne bamukubiriza ne bamutuuza wansi abakulu mu kibiina ekya NRM National Resistance Movement ne bamugamba owaayi sookoddeyo kuba deputy speaker no naye tusooke tumwongere ekisanja ekyokubiri n'awuliriza. Ku mulundi guno avuddeyo yajja nga amazeeko n'agamba nti kati ekifo nkyetaaga era zze nayesimbawo n'abeera nga afunye obululu 310 naddirirwa Kadaga ne bululu 197. Kati Ssemujju Ibrahim Nganda ngono ye mubaka akiikirira Kira municipality mu lukiiko olukulu lw'eggwanga ye munnanga avudde n'obululu 15. Jjukira nti Jacob Oulanyah ne Rebecca Kadaga bano bonna bannakibiina kya NRM era bakikwatira bendera okulaba nga bajja mu parliament. Kati Ssemujju Ibrahim Nganda yabaddeko nga opposition naye opposition nnene egamba nti n'ababaka bonna abalala balonze NUP abalala n'abalala balonzaani balonze ba NRM oba balonze Ssemujju abadde opposition. Awo nno waliwo ensonga nnene era tugenda kujja tumale tuddemu tukwate ku nsonga entubeere nga tugiggusa lwaki ebintu bifaananye bitambudde bwe bityo. Alphonse Owiny Dollo Ssaabalamuzi ono agenze mu maaso n'abeera nga atunnyonnyola ffe bannamawulire n'agamba nti ababaka abalonze babadde oba obululu obukubiddwa bubadde obululu 524 524. Jjukira nti bano babaka bawamu kubaka babamagye kubaka abakulembera abavubuka kubaka abakulembera abaliko obulemu n'abalala n'abakozi n'abalala so bakola omuwendo gw'ababaka abasookera ddala 500. So obululu obulondeddwa bubadde obululu 524 naye nga gye biggweredde muganda wange nga obululu 522 bw'obadde obululu obutuufu bwokka. Obululu 5 kikuddiramu 22 bw'obadde obululu obutuufu nga kubaddeko obululu obulala 2 obuweza obululu 524 bwo nga bw'obadde bufu. Bano nno bebaka ba parliament abalonda betwalonda oba bwe mwalonda 522 bw'obadde obutuufu obulala 2 bw'obadde bufu. Nkikuddiramu ekyo muganda wange.
obululu buno obufu kubaddeko akalulu akamu nga ye omubaka mbwaze okulonda omubaka omu bonna abalonze alonze Jacob Oulanyah awangudde nalonda n'omukyala Rebecca Kadaga gwe bawangudde bonna ono abalonze omubaka ono akalulu kabeera nkafudde owokubiri mu kifo ky'okutiikinga awandiiseemu linnya lya muntu ate ng'okulonda kwadde kutandika ababanyonyodde ng'egye balina okubeera nga bakola ki balonda era ne babanyonyola n'akalulu akafu kagenda bakatya kati ekyebuuzibwa kino kikoleddwa nga bagenderedde nti kanzita akalulu oba ebadde ensobi kuba munange bebaka abalondebwa abantu kati so bintu ebibeera nga bitambudde bwe bityo so kubaddeko obululu obufu bubiri obulala 522 bwe bulondeddwa so gye bigweredde munnange nga Jacob Oulanyah afuuse omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga this 11th parliament. The speaker of the 11th parliament is none other than Jacob Oulanyah ng'ono yakiikirira essaza lya Amuru mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Emboozi bwetyo weeri ne tugenda bbanga tukoma tubeere nga tukusunsulira lwaki kibiina kya NUP tekyataddewo muntu avuganya lwaki opposition Ssemujju Ibrahim Nganda afunye obululu 15 bwokka abaka abalondebwa ate ne babeera nga bazze ku side NRM atisi bali badde bafiire ene waabwe ne tulaba ekintu kibanga kitambula kitya kati so balonze baani gabadde maanyi ga ssente waliwo abaalidde mu bannaabwe olukwe bwe bateeseza nti tulondemu tetulondamu ono waffe opposition munnaffe bintu bibadde bitya so subscribing no Good Talent nze Sonko Muhammad tukomawo.